Tosubwe chiddako ku AC Media UG. Sajja bojjulire nga webase naye ng'omuwulire efulukuta yekyusa deno addeeri naye nga tasobola kukwatako. Abeto gotten into such a scenario. Nedda. Nga webase nabo mu buliri. N'omutima gwe even their breath okussako kukiwuka n'olya hop. Naye ng'alinze gwe. Naye akulize omulage ng'atya okulaga nti no ayagala. Nga gwe alina omugamba. Nga maybe they feel like you're going to judge them or kitegera nga they are not that aggressive. Kati when nawe n'omukyala alina okuba ng'oli muzibu. No, actually bagamba nti omuntu omusirise teyeetaaga muntu omusirise. Awo kiba kiwedde. Baba bagenda kwebowa flat. Bonna nga mutya, bonna buli oli ate nawe otya. Kati baba beetaaga omuntu nga you're quiet, the other person is aggressive. Kubanga aggressive weyegatta kiba kiggwa. Kati Yiino kati gendako mu kiboozi. Yiino wambeera eri. Initiation exchange of words. Kati abantu ng'abo boga. They stay quiet. Wangi mama? They stay quiet. Kati gwe ne weyogeza. I know some people. So amene ndaboozi nawulime Esther. Eswana ku AC Media Uganda. Nkuzaako nawe sinza okubanga otaba. Thank you so much. Okola kyamenya okubanga yakumidde ku mukutu guno. Webale. Oba oli mupya ku eno channel, please subscribe, liking and commenting. Ate era oleke endowooza we wansi awo. Naye tuba tukyalina Matilda era tuba tukyagendera ddala mu kiboozi. Tugendera ddala mu kiboozi naye ng'olunaku olwaleero tuba kuba twogera ku silent treatment. Matilda, how are you? I'm good. How are you? Olambugamba ki? Olambange bulungi. Kasana nkalaba kaaka wano ndaba little swimming pool. Naye ekigenda obbeera wano. Satellite hotel sas. Tugenda kuwuga paka kuwulira bubi. Emesho ezimu tujja zikolerako mu swimming pool. Era kino kigenda bakyanjawula omukkomo mweyongere tu followinga nakutula. Ate mweyongere okujja ku satellite hotel sas. Mujja ku satellite. Mwe banjagala simanyi. Abagala spa sauna. Mujja mwesala omukete. Gym eri well stocked mulimu buli kyuma ky'oyinza okwetaaga okukola on your body. Ate n'abantu bawo balungi bambi. They're very welcoming. The hospitality is 100%. Parking space available. Security kikumi kukinakyo. So mwabali eyo nga obadde weekwasa mbu ate saa agenda era okulabeerayo kino bayonjo. Satellite hotel. Ebimala. Ebimugende abantu abalina butawulo. Obutawulo obwe. Ebyo. Emmere ebeerawo wali simu gwe buyonkamu emmere yonna gy'olidde. Bufu ebeerawo wali nga ddamu weesaavinga bupya. Ng'oddamu weeyagala. Biki ebirala ebibeerayo? Bingi nnyo. Like it's really. Atwabadde baga ne swimming pool ejja. Eyo tujja nvilinga wano. Bali mu steam ng'owulira ekibugu kikujjako n'okwako mu mazzi. Tukegamba kigenda beera wano. So Satellite Hotel, Sasicanja Road is a place. Ate naawe ayagala otulabako. Kifo kimu kyokka Satellite Hotel. Wano wabeera waka. Ne ng'oli otya? Ndi bulungi nnyo mukwano. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Buli kimu kitambula nga bw'okibala. Perfectly. I'm not complaining. God is good. God is working. Omwami agamba ki? Mulungi. Omukwano gunyuma. Koziyani. Sijja mwogera manya banaana kummalira. Nze ku musajja wange yetabuka sagendera muntu agamba ku musajja wange. Saagala era oba ontabudde. Nze mu nsi muno ebintu bino by'omanga by'otakwatako. Tokwata ku mamange, tokwata ku tatange, tokwata ku baana bange, tokwata ku musajja wange oyo. Siteesa, siwuliriza. Omutwe kye guntuma kyengenda nakyo. Ogera ku musajja wange. Naye mbere Alice nze okimanyi. Omusajja wange yetamugambako era abami abali nakyala gwe nagamba mwana akubulire oli kyali wange bawo mumanyi naye ne bamusanga ng'alina waali n'omuntu njakomawo sijja kugaba kintu kyonna kubanga nja kusanga ne Matilda kuba empi kyokka ate obirabye kankubuulire naye Matilda kirungi nnyo okugamba kayinza ng'obadde n'omuntu
ndi mukwano gwa we are friends I know your boyfriend ne musanga ngaina wali mbibintu byekadanga walaba video eri yetulabe ku Twitter yes nesanga omuntu nezija nenkunyonyola nedda takikola kibinyo it's very bad wachibi it's very bad I cannot do that. I can't find your boyfriend with another woman and I come to you and go, yes, I found your guy with boyfriend another woman. Boyfriend Kabeba otata wabana sisobola. Mubagala natosanga yo chicho. Nisobo chinga nizo banchigamba ngo already obimanyi. Oshtegera ngo olusi maybe obadogeza nako kitukwe kanti ogomuze bawa agulina. Kati wo chimanya ngo mukwano gufa. So kola what? Kati go osanga bawoli unless mukwano gwa gambe wi mwana gwe gundi yangamba ko nti yakulabe wantu wali ba wange ngakola bwati ne bwati otangamba okitegeera awonizo nga munage with all due respect I couldn't tell you because man that's your business it's a business yange natala awali mukwano jimu ekijja munyiza nnyo nze oyo kangambe kino bwanga ne mikwano gyo olanga botandika relationship n'omusajja n'okuteekawo boundaries nemwewa amateeka nemwekolera kino that is how you're supposed to be with a friend nti mukwano gwa kimanyi nti Matilda kino tebakimugamba esi kino tebakimugamba bino tebabyogerera kumpi negundi kitegeera bino tebabikolera kumpi negundi mukwano gwa balina okukumanya mbeerazo oba kitaba nti mukwano gwange gundi nze bakwano wange bali bakimenze ku musajja wange sizanya bona bakimanyi nze ku musajja wange you can't even come and tell me wayogedde naye nze esi I don't have any of my boyfriend's numbers in my phone a point I don't have any of their numbers busimanya ndi awo ntudde nenga nine namba ya bawo mu simu yange njagazaaki kunyumyamu even when you try I have my friend nyapake number ya guy we who was supposed to like talk about something nene number Saj Silvinga. So you're trying to be a true friend? I'm not trying, I am a true friend. I am a true friend. Sabula no kwatisime no jibu kano zijambuli chumbe chijibu terimu ene bwakwena ngamba do you have Brian's number or whoever's number? I don't have it. Like we have nothing to talk about. Nzisira kajanja tina lugezi namba nobo yagadde mbusimanya you having issues with your partner ngoyagala mbiberemu biba bina ba physical atenga oli oyina buzibu nani ne AC oba AC ngo ngaba munage brother stressing enaku zino find a date meeting ku satellite tuogere sibina bino ojja kumpe namba emukubireko mu kiro tulabe kyagamba abandi abekwanidde mu bintu ebyo Matilda ojjanye naawe sitya kwawala ntalo n'abantu kwawala ntalo abana beekwana omusajja n'akwanira ddala kyaliwo n'amulemerako nyai can't kale tuveewaawo tugenda ku silent treatment obadde okimanyi nti waliyo abaana abeera nga obadde oyogera naye bulungi nobawo ekibeerawo olina asirika just from nowhere lwaki abantu bakola ebintu naasirika nokayamweza naasirika agobe kubugwakugwa mbitiibwa bakuba kusiriikirira ogenze nawala. Just the other day someone came from TikTok nasaba enamba yange nekimuweereza nangamba hey Matilda mbina no ku WhatsApp nangamba I've been in a relationship with that guy but he went silent on me. What should I do? Era kwe tugenda okusharinga bebimu ku binakola ki byamugamba nenga when you look into silent treatment ejambo bintu bya mirundi ekyo ebiri waliwo silent treatment ng'omuntu yenga ye muntu musirise tamanyi ebintu byakwogera tamanyi nnyo okwogera si mwogezi ne wabeerawo ne silent treatment nga someone is just a narcissist. Have you heard of a narcissist?
statement eri very common ennaku zino bajogerako nnyo mu bintu toxic relationships bajogerako nnyo narcissist like narcissist wetunatukako abo wetunatukako tujja nabo bangi naye nga tumunnyonnyole like right now I'm going to really explain it so batunuyo omuntu nga ye just musirise ese waliwo abantu betu datinga mbulamu bwaffe omusajja oyo oba omukazi oyo tayogera nnyo kitegeera ye nga si wa bigambo nti atula wakunyumiza ekinakunyumiza ekiri nti ajja gamba ebimunyiiza nti ajja olina kyewakoze akugambe esi wankoze bwoti ne bwoti kitegeera olusi nga like ye si mwogezi ye nga they are just not and they are not communicating people nga si communicator nti oba agenda agaba ekintu kyokoze akugambe naye ajja olaba omunyiiziza asirike naye nga sigamba kibeera intention bwayagala kukulumya ye oyo omuntu abeerayo bw'atyo nga ye bw'ali nga ye musirise nga tayogera nnyo nga ne bwona omukola ekintu ajja kusirika paka kinaamuvaako naye ng'asigadde ayogera naawe naye nga takikugambye naye nga naawe kimanyi gano namukoze ekintu kiki oba omukyalo namukoze nawe kitayogera kati abantu bamu ne bagamba omuntu ali silent ne bakola ekintu takutegeereza omuntu ng'oyo esi alina engeri gye bamuhandolingamu ey'enjawulo abantu amamubeerawo n'agamba abanange gayo oba omukyala mbowa tanyumya newamukubira essimu tava mu conversation oba owulira nga alina kyewamukoze oba weebuuza njagala tanjagala mbeeramu katemba mubeera in that back and forth understanding of each other kati olina okutegeera part now olusi wetegereza ogambe omuntu ono ali musirise kuba namunyiiziza like is it quiet only with relationship or also with other issues nti omuntu oyo abeera musirise obusirise tabeera quiet only in the relationship bit of it era bwewetolola n'ebintu ebiralalala olaba nga batabikomentingako nnyo si ye muntu addawo nayogera ku kino nekiri nekiri ye muntu gojja olaba obadde olaba naye amawulire agala abasirike nga takoze comment you've seen such people gye balenga abaami n'abakyala naye ng'omuntu oyo oba oliza kudiringa naye otya omuntu nga si mwogezi nnyo engeri gy'oyinza okudiringamu nnyo naye esookera ddala olina okuandastandinga who they are nti introvert like tayogerayogera nnyo bw'onootegeera kyali ogenda gegezangako okufuna ki engeri gy'okwasaganyamu embeera ye abantu abamu abasirise bambi abeeraawo ng'alina n'ekizibu naye nga talina tajja byogera tandika conversation they can't set up an argument ng'aba ayagala omuntu amuyambako kati olusi naye abeera n'ekyo ekizibu ng'akiwulira kina naye nga they don't know how to tell it to someone nina obuzibu satandika ki conversation like I set up an argument nga gwoba olina nga naye olusi mutima gwabeera onagamba wish you can only help me ntandikireko oba olusi nga beera onagamba wish ategera obuzibu bwe nnina yaba atandika emboozi tutandikiraawo kirengaawo oba ategera obuzibu bwange anyambeko okukola ki okutereeza okusorting out issues okuntegeera nyambeko okuwona ekizibu kino kitegeera nga naye awishiima era omuntu oyo engeri gy'oyinza okumuyambamu nti omuntu ono obeera ng'oyogera naye kubanga kati engeri gy'abeera omusirise abantu ebiseera ebisinga tebategeera abantu nga baneeno n'obeera ng'oli very nagging why aren't you talking to me are we okay are we having a problem okitegeera kati omuntu olw'okubanga musirise ate naye afuna anyiiganga tibana bakola ki aboogeragirira kati bw'ojja nga osigala omubaaginga anyiigira ddala bagamba oh my god otandika omumalako eki emirembe ngo namalako emirembe naye nga tasaa kiggamba be abantu bagenda okujja ombuze hey babe why aren't you talking to me why don't you talk it's okay can we talk about the relationship it's okay are we happy are you okay we okay kati ngagenda gamba nga bugambi yeah we okay we good no okitegeera nga talidde wagambi but you know like nga tasaa kukola eyo long conversation nga gwe oba alina omu-initiatinga omuntu ebiseera ebisinga bw'omuyiga munnanga ate nno kibeera kyangu how do you initiate kati omuntu oyo how do you initiate conversations with them omuntu oyo tomuwa close-ended questions tugera kuddayo mu kusoma what are the close-ended questions kati nga obuuza omuntu do you want to eat agambe yes or no oba omulimitinga
Osigera. Onalia. You get it. The close ended. Nti obuuza ngoyagala answer muye oba neno. Oh. Kati nekibuuzo otya? Kati oba oyogera n'omuntu omwa open-ended questions. For instance, oli kwogera naye ku oba mubadde mulina we muva Kabaga. Oyinza omugamba. Tomugamba, how was the party? Again, they're going to run short of words. Agenda kugamba. I don't know. You get it? Akuba batamengeja ku expressing amuntu. Oyo muntu, you'd rather ask them. I think Olizo Gamba. I think the party was really nice. Uchtegera. Katinga katinga Olaba obero initiating like you involving them omusika. I think the party was really nice. Yeah. Omuntu era agenda nga yongerezako ya bakati badde nungi bambi. Nembere bambi no gibafumbi badde nungi. Bambi badde oma. Muchere gubadde gw'amaanyi. Okitegeera. Then what chikoze nnyo nga tusinzira ku relationship bit of it. Yes, of course we are in a relationship. Yeah, we are kugamba ati no. Wanyigidde kombuza akateba. No, like oyo omuntu watyo. Like when you're talking to them about maybe like a relationship, there is an issue, or maybe they did something. Tove no mugamba. Were you intentional about that? Yeah, Oliza maybe mugamba. You like just come and say a statement. You know what? We were supposed to do this the other day. But you did not do it. Like, is there anything wrong? I go, no, there is nothing is wrong. Maybe this happened and all that. We're not at a relationship. We have an issue. You want to bring it up to them. Tombuza, can we talk? Agenda kugamba no. They know where you're going. Katatonyi. Kataojabuzi no mugamba. You know what? We should really talk. Like we should talk. Like already wakoze da egwe chicho choyagala. Or nombuza tagenda kuwa positive answer sometimes. Or agenda kuwa ebigambo nga biri limited. Nga toina wo kumabanga ku blocking. I think nayo study muchukola intentionally. That's his or her nature. That is his or her nature. They cannot just start up a conversation. You need to help them. You know, omubuze, how was work? Agamba it was okay. Tagenda sibe bana batogera gamba work was okay. By the way, guess what? This happened. That happened. Ngoino kumugamba ngoino tandika a story. Guess what? That was at work and this happened. Yeah, tell me about your day. You get it? Agambe my day was okay. Something like that. Tomobuza nyo bibuzo. Don't bug them with pressuring questions. Are you happy in this relationship? Agenda kutunyanga takutegera. How do you want me to respond to that? Agambe yes or no? Yeah, kati abagenda gamba. So do you want me to say yes or no? We are okay. Asirike. Nina takuina ko buzibu. Just people are just there. Like that. I am telling you they are. Musirise. Yenga musise taina nyo bigambo. Badia mgene mpola. Nga taina nyo bigambo. Kati omuntu we bomufuna toloza nti akuina ko obuzibu. Learn them and learn how to communicate to them. If need be and they need maybe a therapist or they need to go for counseling, you take them. If there is a way you want your things to be done, communicate to them. Ostegera. Kati waliwo abantu ngagenda kugamba. But you know these people are not communicators. Agenda kugamba. Oba agenda kunyisa. No okwa muntu musirise. Abone engeri ja kutandikamu. Kati mutandike ntya. Asirike. Ogambe banenge guy yankola ne kino natayogera nange. Kama yasirise. Yenga asise they do not know how to start you. Tamanyi wakutandika. Mukazi namunyiza ntandikirewa. Kati nga gwe inovere omugambe, you know what? What you did the other day wasn't cool. Let's talk. I need us to talk about it. Why did you do it? Or like, I feel bad about it. Kati wabanga mutunga like edadala kwagera jagamba, you know what? It wasn't intentional. I am sorry. Nenga lizo wanga tagenda kujagambe, hey, can we like they are not like that. They're just quiet people like that. They are silent. They do not do things
Matilda omutakubala nga musirise mu byalaavu naye ngene walala si musirise. Era ebiseera ebisinga kyo bankugambye bw'oba omuntu oyo ng'ali silent olina okwetegereza is he only quiet in that relationship or also in the other area. Wona omuntu nga yalaavu mutawaanya ngene ebirala biri okay talina buli naye yalaavu ne bashali be naye wabeere no era bw'ogenda n'omukolako investigations eziwera bw'ogenda mu bakwano be ogenda okwetegereza ennyo nga bakwano be babeera bamugjamu ki bujja ebigambo tate abeera muntu nti agenda mu bakwano be n'anyumya emboozi n'ayogera era bw'ogenda n'omusinkana ojja kwetegerezanga bw'abeera in a group of people or a group of their boys or girls yes atula bwati bogera mwana gwe can you believe this paka batukanga Matilda what about you how did it go hey guys it was okay nenga tavudde ligamba you guys guess what nga taina that kind of character in them yes era mbiseera bisingane mu bantu abalala ogenda musanga mu basajja banne nga anyumya naye nga olusi totegedde yajja atya okwogera nabo wenza okusanga nabo bamaze bayogedde ne bogera nga siise wati abatunuulidde I know you have seen such people nga atunudde bwati paka omu wamukonaga naye gwe ki tobaddeyo ku gundi kiki ekyabaddeyo tandike man byabadde byakabi twakoze wetine wetuti era bw'amala okwogera paati ye ng'asirika okitegeera so those people are there nga ye just character ye musirise nga bwemunaba mu issue olw'obusirise bwe tagenda veri agambe hey can we talk I am sorry agenda kusirika naye nga naye kyo kimuluma mu nga kiba kimuluma I'll give an example of my own boyfriend. No. My boyfriend is not a kind of person that ogenda mukole ekintu akugambe Matilda I did this to me. Oba ofuna bulungi. You need to be understanding. You need to be understanding. Esinganzi. When it comes to love, I'm not that understanding woman. Oh, you know venga. Kati olaba for him is the kind of person togenda kugamba. Wankoze kino. Can you like always college no chibuka neno okay this one I was really mean. Naye natachyogerako. Like nada chakora kwa mugenda mu week nenga munyumya nenga ochimendi wachikola nehango chimendi wachikola olinza jogereko atilaba yes like there are things over for instance more argument there is an incident that happened just out of the blue then wagaze nogamba that was off ostegera ngale netagenda kujagambe obanga yeke nyine yakikoze ngale netagenda kujagambe excuse me can we like talk ngoja kumala kumugamba by the way Brian what you did the other time I was really not happy about it. Kadena yako lechi asumulukuke ngayo saa kwa sumulula like they are quite men like that ngatasa kugamba okay Matilda do you know what you did the other time I was really not happy about it chitegera the next time omusanga like oba mubadde munyu mugambe by the way honey I really didn't like the way you talked to me the other day kati bomugambe ekyo omutriggering ogeranga atandika byogeranga you did this and you did that and you did that why was the road agenda kugamba by the way next time if you want this kind of thing to happen you're supposed to handle it like this already aba manyiche wakoze nga ne solution agirina nenga agira yotabigambye alinze waitawo omwezi mulambo omwo nga tachirinze they are just not a communicator in that kind of way achireka atsonyiwa nagamba okay that's there are people gatagena kwogera ku bye mwasanze oba yakusanze n'abantu batayagado ba with a man he's no way to talk about it mugera kudewa waka gwemira mechiko omusajja yogera tusajja tangamba omusajja tangamba kati ogayo omusajja yansanze n'omusajja chukali yangano tambula ne gundi chuka kati yansanze nenga tayogedde nga mutamala bulungi ngo omusabe ebitu nabikuwa mu communicating akubira n'essimu oba mbatembera mwenna oba muline ewaka nga like he can be there na omusabinga n'emmere nakubuuza bulungi ku machayi you can even have sex nenga tabyogerako ostegera kati gobera moyo movie ngabananga evudde abasajja agenda kunchawa kati for them nenga ate bojja n'omugamba by the way the other time when you picked me something was off you are like you're not like
it's like why I annoyed you. Say like babo chitandika no chireta. By the way, Esther, you know I really don't like that company of yours. I don't like those girls, or I don't like those boys, and I don't know why you're always with them. It really turns me off. Next time, if you know I'm supposed to come and pick you, try not to be those people. Finish up with them, then you can. Katingora sumuluku nenga tasa kuveya gambe esi na kusanga ne bagayi bali besagala. I don't like it. Those men are there and they're like, but those men be very sweet. It's very hard to pick a fight from them. Go to yomba each and every day. Kati you guys. Silent. Oh, so that I want to be honest with you with these people here. I can't. Not even 30 minutes. I can't. Because the kubuza. Kaya go yogambe ebyo. Muze is may ask you. Ndisija. No, no kujenga you know what? Wanko ogenda kufana ebi. I'll give you another example of a silent person. Ogenda kufana ebizibu byo. Ndi bwali. Kubi example. Nga ndi wali ntulide went. Nedda tosobola tugoyagala ogezaako. Ebinga ganye buganye. Another example I'll give you. Omuntu abasajja bali abakyalo baba bami ababera silent like that. Oso kujja n'omugamba. Can we go for a date? Oh. Okitegera. Nga tamanyi kyakugamba like ngabe omuntu bagamba, should I say yes or no? Yes or no? Because they end up just keeping quiet. Hey, I really think we should go for a date. Like already ochitadde nti kino beera. Kati naye nga atandika acting. Omugamba. Ajaloga nedda. Nalizoga no. No, nimusajja ntanjagala. Nenga gwayina okujja n'omugamba, hey, I think we should do this. Matilda eranga agenda kikola. Nobo mulimu. Yeah, it's a job, but you just learn your partner. When you learn your partner, omulimu guvaawo na becoming very normal to you. Nza kumukategedde badia. Wowe olina omuntu bw'atyo. Omuntu nga musirise. Baba bitandika. Why aren't you talking to me? Why aren't you doing this? Lwaki tompa ssente manyi ekyo. Lwaki tompa ssente? Kati oyo gwoba ogamba nga kategera nnyo ku ssente. Kati olaba n'abantu ng'agamba. I have a friend of mine, my sweetie, I love you. I know she watch this. There's this guy, I really like him, like he's really a nice person, but the guy has not given me any money before. Like we've been together, but he has not given me any money or something like that. But today in the morning we were talking, and Ben, we're talking, and he was, and I told her that, you know what, that's not a man like. Onzo kusanga sigama tayagala kuwa sente deliberately. Ntiya utayagala kuwa sente. Nenga ayagala like they don't know how to do it. Okitegera esi tama engeri jagenda kutandika muntu twala satu gaga. Kena gamba zachi. Okitegera nga oyina okumugamba that, you know what, you know, I really appreciate it when someone omuntu bwe yeetuma kinsanyusa. Nachimanya abase ekyo n'omugana naye nkubulire mukwano ogenda tandika okukola kino era nakikola nga takirina mbuzibu naye nga bulijjo takola ki takiriiko ng'obeerawo naye bwotyo mugenze okukola ki mugenze okucakala nga tagenda kubuuza what do you want to eat okitegeera kati eri abawala bagenda out n'abuuza guy, what do you think I should eat? Era gayagenda kusagambe, okay, really? Ngagwa inogamba, I want to eat this and this and that. Ate abisasule nga tafunye mbuzibu yadde. Ebintu ebyo ebiri. Yes. Mjaga oza esindi echi. Yeah, but like not because you're right. I'm listening. Maybe everything is going to kusekamu. Osekamu. Kati abantu batuje bali kati okijja ku ssente. Ng'omwami tamanyi ng'ejo agenda kutandikamu kubuuza. What do you need? Ng'olina mugamba. You know what? One of my love languages, I really appreciate someone that tells themselves what to do for me. And in one of the things, copy your fellow men. No, like tala budde tamanyi abasajja bayabi bakola. Yali bibye. Ng'olina mugamba mukwano. Yes.
njagala nnyo okumpa ssente njagala nnyo okundabisa obulungi njagala nnyo omusajja ampa ssente z'enviiri njagala nnyo omusajja ampa upkeep okitegeera nga wonna ng'ogenda bigamba bikole eno point nga ogenda bimugamba abikole nga oba tobimugamba eyo aba amanyi bikola sigana abalowooza tobyetaaga but it doesn't cross their mind. It doesn't cross their mind. Some people give us money because they are stingy or they want to grab. Hey, it's because of what? Or his character. Simu gabi. Simu etumi teyetuma. Oyino mutuma. Ekiba kitabata. That's mind. We go on. Techimulu like eso so better. Nizo better nawe wana. Ngochima itisalide. Newe okwa sinaga nti enjala enuma ngoloza tenuma. Yete yetuma like ngandi nayo twavudde fene waka ne tujja wane eno wanda besalide nayo tewalide. Ofuna naye nga wemba sinaga nti I want food. Period. Togenda kulooza nti enjala enuma. Era ng'ojja mugamba naye bannange twaze wano tetunanga badde tonanga nti oyagala kulya. Ate like you need to tell me, communicate. So there are people who do not know how to communicate directly, like they do not know how to start a conversation or construct an argument. Ngagwa ino bitandika mwana ngompa the point unless era nagambe mkwano gwange oyo I've told her in the morning, unless you teach that person the things you like natabikola then manya achikola deliberately naye kasita omugambe ebintu byoyagala nabikola ngabadde tabikola kitegeeza tekibadde deliberate unless omugane nemuneze nyaganyo omuntu ansanyusa unless we go for dates. Era omusajja oyo bw'atyo tosobola mugamba naye once in a while we should go for a date. Tagenda kukutegeera mugabe bugambi next week on Saturday let's go out. Ku Friday omugambe tomorrow we are going out. Seriously, like romantically. Nenga yabeerawo nga tamanyi kiddako mu ebyo nga ye si expert mu ebyo. Yeyeekyo kibyoyange bowa. The moment you don't talk about these things, it can't go bubble one when not. Kati okubabera to era nayo mukwano gwange abera gamba gayo nambowa. Ne mugamba kuba sona bategera character ye. Okitege kati customer bategera character ye. Nomanya this guy is just quiet. This is how I'm supposed to approach and handle him. Then the relationship stops being boring. Oh, those are the people who just sang. Ngaya kugamba there is no one I tell my things apart from S. Kubanga gugwa abasanga nga amwanguiza mu conversations tomulinda kugitandika. Those same men be basajja bagenda okusanga nga you sleep with him for months and he has never asked you to have sex with them. Osula naye wiki esooka ngoba not every day but razenge ogeze okumulaba ngogenda kwebaka naye kiro nga tagambyeko nolala nga tagambyeko nga you have to initiate like not to initiate ne to show them that you want era nga ona abato kimulaze banange tagenda kukola kintu kyo ujja kwera what happened? Oh my goodness, it happens a lot. It happens a lot. There are people who go through them. Yeah, bagenda bavide na banaje abana baba tugamba babe togera tulinda. Ari ebintu Matilda byetogera nganda muntu namufunako. Nedda. Nze kubulira. I read about this thing and I actually understood it. Kituufu. Naye abasajja abo gogenze nobeera naye one day today. Ngomwena soka abasajja bajjawulire nga wabase naye ng'omuwulire efulukuta yekyusa deno adde eri naye nga tasobola kukwatako. Abato gotten into such a scenario. Nedda. Nga wabase nabo mu buliri. N'omutima gwe even their breath okussako kukiwuka n'olya ho. Naye ng'alinze gwe. Naye akulize omulage ng'atya okulaga nti no ayagala. Nga gwe alina omugamba. Nga maybe they feel like we're going to judge them or kitegera nga they are not that aggressive. Kati when it saba nawe n'omukyala alina okuba nga oli muzibu
no actually bagamba nti omuntu omusirise teetaaga muntu omusirise awo kiba kiwedde bagenda kwebowa flat bonna nga mutya bonna buli buli oli ate nawo otya kati baba beetaaga omuntu nga you're quiet, the other person is aggressive kubanga aggressive bweyegatta kiba kiggwa kati Yiino kati ganako mu kiboozi Yiino wambeera eri oh initiation exchange of words kati abantu ngaabo boga they stay quiet wanji mama they stay quiet kati gwe wayogeza I know some people that are watching have been in gwe wayogeza they've been in situations where they like get intimate with people and that person is not saying, like they're literally saying nothing but they are serious and busy and doing their best job but they're not saying anything. I guess that's not him. You're not going to force them to speak. So if you want them to speak, you tell them. Like I said, you tell them. Omugambe na tuli mu kanisa wetereze tatuli mu kigezo tibagambe gwe tukwata ayogera ali bali mayiyo ngabe byo so mu understanding ne wala kati bali mayiyo no umanya tino yo guy tayogera gwe no kanya kogera naye tayogera. What I mean by understanding is for you not to take in every bullshit but to be identify a problem and put it right and find a solution to it. Nti bona otegera part now Brian simuogera nti togenda gamba ati akunyigize n'okuyinza wambutayogera bwe mu kuba understanding akitegeeza ogenda bose oku-identifying a problem mu finding a solution. Kati a solution ebeerawa kati era wembeera mulimu eyo ensonga ya intimacy when you're doing the deed and the person is not saying anything bawaddembe kumugamba naye tukubuulire ssebo honey or sweetheart or babe or baby. I really find it interesting, like it turns me on when we are doing this and then some sound is coming out of you politely or sweet or baby or daddy who, you know, I really enjoy this, it's so nice and beautiful but I really find it very nice and romantic and you know it turns me on when we are having sex and you are saying something like you have to be communicating you have to be communicating kati ngagamba kale era ogenda agezaako mpola mpola you train them wanyi mama you train them but do you think every man was born good at whatever they do? There are people that trained them. So you are no, like what training that's unfortunate. For your fun, you have to tell them what makes what you have fun. Yeah, so katugenda kuba neno ba narcissist. Ozokoma no mbira ogwa soda. Kati bebaliwa. Narcissist kamukunyonyo. Ekigambo ekyo kya luzungu nnyo ate kisomedde nnyo mu luzungu kanaye kangezeeko okukiteeka mu lulimi lwaffe kandiwandike nawo topic yaffe omundi oguddako baale tetugerajogerako yonna kande iphone omanyi kintu kikulu nnyo okubeera nga ojjayo essimu ojjayo iphone kibi nnyo okweragalaga bebaliwo narcissists be bano abantu ababeera very selfish like I should say the simplest word you can use on it is selfish. Selfish. Abantu baina a very very selfish character. Nga for bonga mu buli kintu kyo bakola. Bobe babeera bekulembeza. That is how I can soka gweroddako. Like bewozaako nnyo okitegeera nti watu gamba nti no babeera berowooza like bakola ebintu for their own satisfaction like wakola bintu nga considering how you feel, how you react. Satisfaction
That's the simplest way I can define it at the moment. Naye nga silence treatment eyaba narcissists yeriwa. Abantu abasinga gye bafeesinga gye waviiriddeko gamba tukole ki twogereko. Nti that narcissist silence eva mu bintu biringa bya mirundi egyo 5. Esooka omuntu abeera nga ali, how do they say it? Abeera nga akikolanga a way to control you. Okitegeera? Nga kimus like amanyi tino Esther tayagala kumusiriikirira. It's called manipulation. It's okay that I'm manipulating. Esther tayagala kumusiriikirira. Ki abeera akumanipulatinga. Amanyi ono omuwala tayagala kumusiriikirira. Kati bwe naamusiriikirira ajja kukitegeera. Bw'osanga nga mukyala ajja gamba gayi wange bwe naamusiriikira nga soogera naye bwe naamusaba ekintu ng'akikola. Kuba aba ayagala okwogera nange. Okuye point. Okitegeera like that's now like all that is silent treatment. Kati bo nawe nange oli eyo njagala oziza ebintu binene. Nti abantu abo ababeera mu silent treatment ey'aba narcissist nti abeera nga ayagala kumanipulatinga. When I stay quiet and I do not talk to them, agenda gamba mukyala wange nga tayogera nange, ye nakoze eki, ye nkoze ntya. Kangule Valentine. Aye kati olwokuba saamugulidde kino. Okitegeera? Kankikole. Nti abamu n'agamba like oyo narcissist abeera intentional, like silence ye ebeera intentional. Tevaayo mbu olwokuba ye bwatyo bwalina edda ebeera intentional, akikola kukulumya. Oba ofuna they manipulate you, they use you with their silence. So if you ever find yourself in such a situation, osimanya partner bw'asirika ng'emirembe gikuggwako, he is playing with you. More especially narcissist ogenda mutegeera otya nti mu bintu ebirala abeera very loud abasobola okwogerayogera naye nga silence ye ejja periodically. Okitegeera? Narcissist ogenda mutegeera otya. Narcissist wonaba nga tobeera naye beewa ogenda osanga bw'oba tobeera naye bw'ogenda osanga out of the blue ng'alekerawo okwogera naawe. Like ku masimu messages. Bw'oba obeera naye ewaka nga tayogera naawe eddala ng'akusanga n'akugostinga n'akuyitako nadda eno nadda eri n'ayogera n'abalala bonna abali awo gwe nga tayogedde naawe. Okwongera okuprovinga point. Okwongera okukola ki? Okkulumya. Okkulumya okuyiiza. Ate omukazi ono amanyira nnyo. Okitegeera? Ye ng'akola laba nga onyiiga nnyo omumwayo. Then the other thing about narcissists, nti ebiseera ebisinga babeera bakola kino ekintu, they have been like provocative, like ayagala kulaba ky'onaakola. Sigenda kwogera naye katoye ky'anaakola. Agenda kuyita mu bantu abalala. Mubeere naye mu nju nga gamba let's say tubeera naawe waka esi soko nyambeko ongambire ku Matilda oyo nti netaaga ekintu kyange kiri kye namuwa naye ng'akulabawo otudde. So those things like a silent treatment eri very very traumatic. Enyiiza erumya like nakuleetera owulira banagoba nakoze ki, what can I do for this person to forgive me? Notandika like they love it when you're blaming yourself. Ebiseera ebisinga wesanga n'oyo omuntu era ebiseera ebisinga abantu abeera mu silent treatment y'aba narcissists otuuka n'obeera nga we-blaminga oba nze nalina namunyiiza naye nga naawe kenyini owulira tolina kyewakoze ng'oli awo bibi obadde bibi oyo mubadde muli awo munyumya out of the blue guy n'akunyiigira oba chick n'akunyiigira n'aba nga tayogera naawe oba okiraba ng'ayagala owulire bubi nnyo newategedde nti nomusobola okukyogerako ye n'akulaga nti tagenda kukola ki okyogerako. Omuntu oyo omuntu omu kogenda okugamba hey can we talk about this? Agambe no, we don't need to talk about it. Omugambe aweyo kagambe yeah I'm good.
I'm good, I'm okay. Nengo chimanyi bulungi bwatyo si bwali bwabanga ina issue akola ki ajja n'agigamba nenga silence yo bogirabanga eri intentional. So guys, we should really be very mindful of such people. They traumatize. Alinza n'okuleeta owulira nga wamukozeeko ekintu ekibi nnyo, alinza n'okweteekako emisango all in the name of I want this person to talk to me. I want this person to say ng'owulira oyagala nnyo kati bo bakinyumirwa nnyo okulaba ng'osufferinga because they are not talking to you. Ayagala nnyo olaba nga emiyembe gikuweddeko wenna okoze. No, they are that selfish. Abali mu lusirika. Ababeera mu lusirika. In fact, that is the right thing. Lusirika. N'okwata wiiki, n'okwata ey'okubiri, oli mu lusirika na muntu. Musula mwenna mu nju, tayogera naawe. N'ekyo kisooka. Yes. Nga tayogera naawe. People punish. Okubenga oba narcisit bazibu nnyo. Bwakusanga nga obadde omanyidde agabeera ago ag'okukusiriikirira. Anyway, before we get there. So, bw'obeera olina omuntu ng'oyo, you should know you have a serious problem and that is a serious red flag. Era mbadde temunnaba kufumbirwa, totawanafumbirwa muntu oyo. Oli mu kuleeta ekizibu ky'otagenda kumala gejjako. Bw'oba tenafumbirwa oyo muntu, don't bother getting married to them. Kola bibyo, manya nti ono omuntu akoze eki? Agaanye. Kigaanye. Kubanga watyo baba bagenda okuyisa. Ate bannarcisit abo ezo neeyisa zaabwe ziba tezikoma kuggwe muntu omu ne wafuna omukazi omulala era abimukola. But how can you deal with such a person? So how do you deal with such a person? Oyo omuntu ekisookera ddala omulaga nti no silence ye terina ekikukola. Wasirika walawo osirika? Bwasirika ng'okola ebibyo. Okwagala mujjamu olugezigezi. Ng'okola ebibyo onoonya ebintu ebikusanyusa oba genda mu gym oba genda na mikwano gyo out, like you give yourself life. Babo it's satisfying that character of there. Nga wegwalira. Kiba satisfying anagamba Mwina ye. Ojja kubonerera. Kati ye. That's how they get satisfaction. Nego bolaba akola bwatyo. Ng'omwesonyiwa tomusiriikirira tukomayo wakambuze hey good morning I hope you're okay. Kwata mu gym outfits zodduka emisinde komawo regulo. Hey how are you? By the way I'm going with Essie. We're going to be going out to Maison Noire. Alright bye. Agenda kufiira mu movie ye. Bwana tobeera naye nga byamasimu banange toddamu mukubira toddamu mu WhatsApp. Matilda. Because kyoliza okukola kibeera kimu. Hey, I hope you're okay. Mulaga nti banayenze kyakunyuziza sikimanyi naye oba oyagala nkimanya ngamba. Oba toyedde kuŋŋamba tubeerereyo. Banange you've spent months to the talk. Omuweereze mail, omuweereze WhatsApp. Ngeve eno page namba ey'ekitabo. Oweereza muntu message omwegayirira ayogere naawe. Bambi mukwano tokikola. Bw'aba kusiriikiridde kola bibyo. By'oyinza okukola kola ebintu ebimu kudivertingako. Oliza obutamwendaako sige magezi genkuwa. But do things gwe. Kubanga nga bwegambe narcissist eyo character yaabwe ebeera periodic, yeah? Like tabeera nayo buli kaseera. Oba days zabeerawo kende days zabeerawo bubi. Kati ezo days zabeeramu oyo volongoto we w'okusirika. Nga nawe okolamu ebibyo. Bw'akola ki? Bw'alaba akooye nga naye akooye omulaba nga nno okuluma nti olw'okuba tolumwa ng'ajja ayogera naye waba akyakwetaaga mu bulamu bwo. Ng'ajja kugamba hey ebiseera ebisinga tagera na byogerako ebisonga bekuba aba tewaliwo nsonga sometimes. Agenda gamba okay hey where are you? Just out of the blood gambe let's go out. Oba out of the blood gambe can I see you today? Like that. Babeera bwe batyo. Kati buli wobeera omuwa obudde obwo okulaga nti oluma oba you're growing their character. Ogizimba ogikuza ogiwa amaanyi ne wings. Nebuli omulaga nti you're quiet, you don't want to talk to me and you know your conscience is clear twina kye wakoze muntu ono. Kasinde. Hey, are you okay?
Why aren't you talking to me? Nothing. Kati omanya nothing. Nesindi. Ngokola bibyo. Ngokola bibyo genda mujibuko, ogenda yo, ogenda out obo, ogenda yo, obo ina abaana fa ku baana bo. Ye bwana akoowa. Ajja akola ki? Ngayogera. Those are some of the ways you're going to deal with such a person. Ate oyo omuntu toyinza kumukyusa ne bw'okolota yekyusa yekka. Yekka bw'ati. Naye gwe ng'omuntu tosobola kuva eri n'omukyusa. Kubanga eyo character ye ebeera intentional. Agikozesa fujjo. Kukulumya. Kuleetera kuwulira bubi. Oba okiraba. Kuleetera kuwulira bubi. So don't fall for such people. Don't fall for their silence treatment. Gwalewe nawe na mukwano gwange yali ambuza how should I handle this person. Omuntu oyo abakola zetaya kwogera nawe. Mulaga ne tomwetaaga naye kola bibyo. Kola bibyo agenda tukaga no omukazi nga era agenda kuzina. But because they do that with an intention. Bwana akulaba to fall in for his trap or her trap. Yajja okwefasa. Yajja okujja. Agambe mama ese enaku zino weeraga kubanga abalaba akatukodyo ke tekakoze eki tekakwata era mpola mpola tandikola bono nno gwe najjako n'essimu wangu nga tandika okwetereza eka mpola mpola naye buli lwoli mulaga nti kikulu mu bbanga tayogera naawe kawedde mudda. You're growing their wings in that stupid character. Bw'oba owulira nga bikutamye nkusabye wala takuba ne waba kubye embaga genda. Because that is a problem that is going to stay forever. Oyo omuntu bw'atyo bw'ali, they are never going to change. Naye oba olanga osoma ogumiikiriza kola ekyo. Gumiikiriza kola bibyo bikusanyusa bw'adderera bwadde engulu muddamu munyu. Wagaala nga mbeeka. Nga naawe odde eri bibyo. So byebyo. Next time tujja kwogera ba narcissists sabo tubategeere kubanga bacausing a lot of toxicity in relationships. They have a lot of stuff, you know. Netbeera no ku Satellite Hotel Kisasi Kyanja Road. So gwe naagala okujja jangu balina hotel ennungi balina kamera akalungi balina buli kimu nga buli kimu kiwooma. Balina Satellite Hotel balina Satellite Health Club. Ogenda mu gym ogenda mu sauna, steam bath, massage, oba wali nga ng'oyota ngena emmotoka yebajoza ate nga security eri guruguru. So jja wano ku Satellite Hotel ataka bei ka wansi ddala. Musobola n'okuteesa osobola okusasula buli lunaku, osobola okusasula buli wiiki, buli mwezi. Oli omusajja alina kyaka kyagamba. Naye ekirala esi kyebadde sigambyeko. Era tubikole. Kwaba abantu mu silent treatment. Olwo silent treatment yabwe ebira mu mbeera nti nno babeera tebamanyi engeri gye bafugamu emotions zaabwe nga mu kubeera nga omunyizizza they do not know how to kuzi expressing kyakola n'akola ki n'asirika okitegeera nti omuntu they do not know how to regulate their emotions. Nti obusungu babujja mu lumawo nnyo olumala nga asirika pyu nga taddamu kwogera naawe. Nze mbadde manyi waba omunyizizza kukira. No, anti olaba mu relationships mbeera mwenyizizza omuntu asobola okucommunicatinga nti gundi wakoze eki wanyizizza. Naye kati oyo omuntu lwaki ekyo ekintu kibeera kimufuula narcissist nti oba okimanyi si musirise oba okimanyi nti noyo muntu ayogera ye muntu acommunicating bintu ebirala naye lwaki ku kino tasobola kukola ki tayogera tabanga oli omusirise gwe twayogeddeko kituufu ono ye gyesi abeera tayagadde bwagazi ayagala kulaba ng'onyiize kati olwokuba tasobola ku regulating emotions ze nakibuildinga n'ayagala akwesasuze n'ayagala nga bw'okyogedde n'ayagala akwesasuze n'atayogera. So Matilda kiraba n'atayogererako ddala abalala bakikosa as a way of victimizing themselves. Oba okugamba victimizing themselves ogitegeera nti beefula victim nasanka okugamba Esther, you don't understand me. Nkugamba I don't like this but you still do it like tontegeera olaba n'omugamba ne bannange ng'osirika that can't help us, you just don't understand me. Be batu bogenda ogamba can we talk agambe no I don't want to talk. Tuve wano bw'aba yogera naawe buuza gundi
nyambo ngambire ku gundi eyo njagala ki mugambe mama amwe njagala kufuluma ngenda okitege nenga mama chiyungu excuse me honey I need to leave mugambe mama amwe njagala chai Basajja namwekolero banyize nnyo kati bebo bannasi yalize naye obanyize nnyo anyigidde n'okwata kyanyega lwaki atayagala mutegekere kyaye ajja mwetegekere so you guys ebintu bingi nnyo ebibeera bitranspiring in relationship bayagala omukwateko mwe bebi bambi nsonyiwa afukamire wansi omupatano bigere ovuname ogambe wowe kati bw'obikola ate era nakulaga tajja kwogera naawe agamba adala oba olina ekizibu ate nkugamba naye nga omusajja teyeetaaga mental medication n'abakazi babikola ate n'abakazi babeera very dangerous tuve wano kaseega ku bakazi awo nze topiki mbanyivuddeko kyoyo example gye twatandise nabyo nti omwana asobola osirika with an intention kansirike tulabe nina kye neetaaga kyemmanyi bwana ayagala nnyo okwogera nange n'ekimusaba ng'akikola Matilda otubeera ne Matilda ebirozi bye tebiggwayo ate muna ebintu biba mutebuggwayo naanga bazaala omulala tubeera ne Matilda wana beera tunyumiza ebintu kansubire kano kalina ene message naawe egenze era ng'egenda kuyambira ddala naye nga tongera bagamba wano ku S-Media tubaagala nnyo oba mpya ng'oli ku eno channel please subscribe liking commenting sharing ate era onyige kade so every video ogiraba we love you all Brian yabadde camera we meet next time thank you guys